ebadde kweraliikiriza. Yesu alina ekyokuddamu. Nze ennaku 9 ze nabala mu ddwaliro nasasula miliyoni 12 nesiinako nakubira esimu. Nali manyi bagenda kutwala kange na mukyala wange ku kimwe kyonna. Siina bwe nakubira nti ndi bubi. Nagenda okutegeera n'okusula mu season eyo wali yansindikira emitwalo 7 ng'ali mu America. Mba ngenda okuddamu okwogera naye ku ssimu ng'omwana ansindikira ka linki muwala we ng'aŋŋamba njagala kusindikira linki tuziike wamu mami. Nga ne Mukama bwe yakozesa omu kusasula biiri yange mu nnaku ntono yafa. Katonda asobola okukola ekintu kyonna ng'ayagala kunnunula obulamu bw'omuntu. Eyo ya feezi ya nnaku 9 n'oddeyo feezi y'ennaku 5 agugona ali ngenzi. N'ekyenzijukira kyenyagala kugamba tembeera gy'olimu bw'ataba Yesu esente ziyinza obutakusobola ne by'oteyinza kubaako tekirina kisobola okukyusa naye Yesu akyasobola okukomyawo. Watuuka ne wabawo crisis ya oxygen. Naye nzijukira nagenda neekwesa enkaaba ngenda okuzza mu amaaso nga ssaawa 8 gw'ekiro nadaba abasawo 2 ne bagamba musumba oxygen yabuze naye twasumagolinzeeyo siringa 2 zinusu. N'omubizibu wetasobola kweyogerera Katonda asobola okusindikira bamalayika ebalisinzira. Njagala oteebye buli kintu kyonna ekitakwongera ku Yesu. Nze bansitula kunzija Mukama n'aŋŋamba nkuwonyeza. Nagenda nkaaba kyala n'omukwano n'omutabani wange bansitula natuuka mu bedroom yange ninkaaba nnyo nga ndaba abantu abafudde olunaku lumu nga sobola kubabala. Era nze ŋŋamba nze omu agamba mu COVID abantu bangi tebategeera namba yafa. Beexplaining enamba. Natuuka mu ddiiro nga mu bedroom yange nga baboda basanyuse nakomyewo, abaana basanyuse omukyala wange bona bali mukaba nkomyewo. Nkaba nimpula eddoboozi. Dennis nagenda okulaba omuntu eyali atudde mukiyita emirandamiro ng'atudde awo. Yambadde bintu bya white naye yagira mu kifaananyi ekya pasatoni. N'agamba ntunuulira yayogera bigambo bibiri. N'agamba yayogera mu Luganda n'Olunyankole n'agamba Dennis mwana wange nakwongera ekisanja kya 2 ogenda oweereza abantu. Ekisanja ekyokubiri assignment yange siyakola byenjagala yakuwoleza Katonda. Nsabye naawe Katonda azaavinga obulamu bwo wano waliwo omuntu Mukama aludde ayogera ayagala omuweereze wa kyewa. Katonda yayogera naawe nti mpeereza wabiteekamu okuyayanako omubiri ne Mukama ayogera addamu omulundi ogwokubiri nga mujjangu ompeereze jangu ompeereze. Waliwo akaseera ke nayitamu n'omukyala wange, waliwo ebiseera bye nabivaamu wakati mu bizibu. Naye Bayibuli egamba Job no mu biseera eby'amaziga no mu biseera ebirungi nti yava ku Yesu, yasigaza Yesu. Ebiseera biyinza kubanga biringa eby'omuyaga mungi. Sijja kwerabira twaziika omwana nafiirwa omwana n'omukyala wange nga tobadde no mu kusiiba. Omukyala wange atambuza ebigere n'atambulira ku bodaboda n'agenda n'asinza. Abantu ne basomolwa. Yalafiira muleba Zambia. Olunaku olwo nabuuza Yesu ebibuuzo nga talina ansa. Nga siina sente zitula esobola okutransportinga omulambo gw'omwana okutwala waffe ku Sheeri. Naye nga Yesu yandemesa ebintu byonna n'agamba bireke njagala ompeereze.
ng'omukyala wange atambula emisana n'ekiro, boda nezimukuba ebigo, naye nga afiira mu ddwaliro nga ne ssente zisasula bino nga sizirina, nga ne ssente zisasula omulambo ogutransportinga Bushenyi nga teziriyo. Waliwo abantu bangi amaaso obadde gatadde ku bintu, amaaso go gatadde ku bantu, amaaso gatadde ku bintu, amaaso go otagajja ku bintu n'ogateeka Yesu, waliwo obulamu obwo butasobola kuyita. Twali tusula mu ruumu emu, sitting room ne bedroom emu. Omulambo guli mu mochare ne bampita, jangu olabe omwana wange. Nemutunuulira. Mukyala wange yalagenze ne keesi y'engoye. Waliwo abantu nga tukulemeseza okuweereza Katonda, kuyayanako ebintu. Njagala osuule osingize Yesu. Omuyankumira olunaku olwo n'agamba musumba wa Lugaba, nakugamba Yesu tagawa bintu, omulambo tolina na sente ku transporting, leka nkusasule oziike Lusaze gye baziika abantu abatalina baabo. Nga no mu biseera eby'obulumi Sitaani yansindikira abantu abasinduka obusaale ku mutima gwange sobola okukyawa Yesu. Omulala nambuuza, Yesu mwabaddewa okufiirwa omwana Yesu? Mwe mutusomesa okubuuza Katonda, mwe tumwamubuuziza. Omunangamba nze nalokoka ku ttendo lya mukyalawo, bw'atutwalayo kirabika yita tasigalayo. Nere nali ntaddeko amaaso tebagenda kunyamba, tebasobola kunyamba. Waliwo abantu badde weetisa amaaso ku bantu n'ogajja ku Yesu, kyokola ebizibu biremeddeko. Ogamba singa mbadde nyina omulimu gw'essente nnyingi wali ntaasiza. Abantu byonna babirina, ssente bazirina, ensi eyina ebintu ne ssente, n'ensi teyina Katonda. Nsaba olwaleero bwe kuba kufiisa byobadde byoyita eby'omuwendo bite, ogambe Yesu njagala okomya obulamu bwange. Nakaaba ningamba lwaki Yesu otulese. Basabwe ne banyabo waliwo biseera abantu bagenda kubuuza Yesu waliwo nga nawe oddeyo nguliro gambe wabula Yesu oluddawa nga talabika. Tukitegeeza ntaliwo. Nobwolaba nga tomuwulira Yesu tomuta. Nobwolaba nga tannabakwanukula prayer request Yesu tomusuula. Ayinza kuba yamugamba nga mu mwaka guno ogenda kufumbirwa, gw'otambudde naye n'akusuula n'ogamba lwaki Yesu tuyitimbageko. Nakoma omukyala wange yali mu ddwaliro, omulambo gulunsambya mu mochari, siina wadde n'enusu transporting omulambo, biiru ya miliyoni 2+. Nali ntaddeko amaaso nimbakubira esimu nibagamba ani akugambye ogende eyo. Nalina omusumba ng'amanyi tuluba abadde nagezako okwewera emmotoka nga zonna nfu, nga Yesu agamba oba amaaso obadde ogatadde ku bantu nange ngenda kusigalako. Nyina omuntu wenjagala kwogerako naye, obadde olowooza Yesu yakuleka, obadde olowooza Yesu talina kyasobola. Abantu boolaba balina obujulizi obw'amaanyi balabidde Yesu mu bizibu. Tosuula Yesu olw'ebizibu n'embula byabadde n'obulamu. Natuuka waka ng'omukyala mulese mu ddwaliro, omulambo mulese mu ddwaliro, ningamba Yesu wandemesa okukola. Kati nakaaba amaaso ne gazimba, ninzeeka mu nyumba. Enyumba ya sitting room ne bedroom neebanga ya hoteri enene nga sirina asobola okunzizaamu amaanyi.
kubanga yanizizaamu amaanyi yali mukyala wange. Naye ng'ebigambo by'abantu wakati mu maziga nga bye bijja. Njagala kwebaza Katonda. Waliwo omuntu olunaku lwaleero osobola okukyusa neyabeera turning point y'obulamu bwo okudda obulamu bwo. Natandise nga ngamba waliwo omuntu Katonda agenda kuwonya ebiwundu. Naye n'ebiwundu bye nali manyi Katonda atazisobola kubijja ku mutima gwange. Naye nga mbiseera ebyo twalina laavu ne Yesu ze n'omukyala wange. Wakati mu mbeera mu bwavu, wakati nga mukyala wange tatambula boda ne bamukoma ebigondo bamusasuza, naye nga tuyina laavu ne Yesu. Nga Yesu aflows. Nga tuyina flow wakati nga flowing ne Yesu. Yesu. Ningamba Yesu ngenda kukoleka. Nenjagala kwebaza Katonda. Zali zigenda kubeera nga ssaawa 8 gw'ekiro. Omuntu nankubira nga akaaba ng'amaze emyezi nga 9 musajja mugagga nga yankubira n'akaaba nagamba musumba wange simanyi ekikutuuka ku mpulira nkaaba nti olina obuzibu. Nimugamba nafiiridde omwana sirina na transport ng'omwana. Nangamba wakoze eki? Ningamba omulambo ogw'omwana waffe guli mu mokyari Zambia. Nimpulira nga asirise. Nangamba biki by'obadde weetaaga? Nangamba ngenda kusasula byonna. Yesu anaatera kukoma wasasule byonna by'obadde tosobola kukola. Nengenda kumakya nenzijjayo omulambo nengutwala kukinniro tuziika. Omukyala wange namuleka mu Bulumi mutwaliro. Nentuuka waka ntuziika. Taata nambuuza bw'asula mu kanisa ne Pastor Tom bwe namutambudde ebyalo muno mulanjirira enjiri ya Yesu. Nangamba ono omwana omuto yabadde ayonoonye eki mu maaso ga Yesu gw'osula ngosa. Waliwo abantu abadde bakubuuza ebibuuzo nga tolina ansa. Ekiseera kigenda kutuuka Yesu ayanukula ebibuuzo by'abantu. Navuga emmotoka emikwano gyange ndikomawo. Ngenda okutuuka mu ddwaliro omwami omukyala wange nagamba mwami wange kulukayo nga yaakaake nabo abantu abamanyi twafiiridde omwana nga bamubuuza omwana aluddawa. Waliwo abantu sitaani abadde agenda kubakozesa okusuula obulamu. Nzijukira olunaku olwo nakaaba n'omukyala wange saamusiibula nenfuluma mu ddwaliro nentambula natuuka Kibuye roundabout. Ningamba Yesu olabika tokyatwagala. Nekasukamu roundabout emmotoka zinkuune nfe. Emmotoka nezitandika kunziruka neziwuutiri. Wakati omusumba omu nankubira esimu nangamba mwana wange ndabye omukolesebwa nga Setaani akutaddemu ekijjege akusuula mu ntaana. Nagamba towa Setaani okwata ku mutima gwo. Nensooka mugaana naddamu nankubira. Nagenda okuwulira eddoboozi munda munzi nze benjagala Bahati. Ekyo tosobola kukitegeera okujja kwa kuzimu Katonda. Musumba Jjuulo waliwo ebintu ebimu nga bigenda kwatinga emitima gyaffe naye nga bigenda okuzaala ate ebintu ebirungi. Nentambula ngenda nga Makinda ng'oyambuka prayer house. Nentuulawo nenkaaba. Nendaba obulamu bwa Daniel bwe yayitamu. Nendaba ba Yusufu gye bayita. Nendaba Jobu gye yayita. Nengamba Mukama bw'obanga tolina ky'ompadde nze n'omukyala wange katugende tukuweereza. Njagala kwebaza Katonda n'obuzibu ebingi nze n'omukyala waffe tuweereza Katonda. Mukusabidde Katonda kugolokose kyonna ekibadde kisobola okusuuza obulamu bw'omu Yesu. Ogambe Mukama Yesu n'obwenaaba nga tonaba kunkolera n'obwenaaba nga tonaba kwanukula prayer request zange nze nsazeewo okuddayo okuweereza. Nsazeewo okutambula naawe. Komawo eri Yesu. Komawo.
komawo, mpulira eddoboozi komawo, komawo. Simanyi oba babadde wagenda wa ne mpulira munda mu nsi komawo. Obadde wava ku mulamwa, obadde waseseetuka, mpulira eddoboozi ngamba komawo. Isaiah chapter 55 verse 7 katumaliriza. Sonyi omusumba tumwampadde na saawa manifa abasumba naye tugenda kukozesa ffenna.